olulala nakulira akakiiko k'eddembe ly'omuntu mukyala wangadya naye olunaku olumu yagamba abantu tebaliyo tuyiya bayiye. Olunaku lwaleero era tukyali mu mbeera emu nti si namba bunamba tibatutte kibalama batutte eddamulira batutandike kati bakawambayo 10 kati bawambayo 2 kati 18 tetumanyi gye bali n'ebirala bifaanana bwe bityo. These are not just numbers. Zino si namba. Bano baana b'abantu, baba b'abantu, bataata b'abantu. Nga Kibalama bubambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga Kanata Muhammad bubambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga babatwala tulaba nga kamera kweziri. Netugenda ku poliisi ne bagamba tebabalina n'ebirala bifaanana bwe bityo. Olunaku lwaleero oyo maama n'omukyala balina omwana waabwe omwami we gwe bayita Sebudde Kasim yabuzibwawo wamu ne Edi Mutwe taddangamu okumanyikako mayitire. Abemulabye gwe mulabye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najibu bambuzaawo wamu ne Edi Mutwe taddangamu kulabika. Edi Mutwe poliisi n'amagye baavayo ne bamwegaana tebamwina tebamanyi gy'ali openly. Lunaku lumu, naku 2, naku 3, naku 4 paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala okw'ekika ekyawaggulu, mu kusosola, mu kubboola, mu kutyoboola okw'ekika ekyawaggulu n'agamba temutawaana. Edi Mutwe nze mwina ali mu basementi yange ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Edi Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole mukozesa nga punching bag esigenda muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala. Abasebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira, abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba, abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba, eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Edi Mutwe kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Edi Mutwe tajja mmota. Era ne bwe baabuzza abapoliisi ne bagamba mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter, so tetulina kyetwongerako. Yeeyo Uganda gye tulimu basebo ne bannyabo. So buli we tujja ne twogera ku nsonga zino twogera ku bantu ababuzibwawo. Nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba, abo bajjamu Shidi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa. Nze akawanga kange bakateekako cracks 2 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli basebo ne bannyabo. Bwe twogerera Edi Mutwe ali mu kufa mpola mpola mpola. Sandyagadde bagamba kino ne basebo ne bannyabo, singa Edi tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe kyetwogerako kye kino ekiba kimugenda mu maaso. Edi Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi n'akuba ekifaananyi kya Edi Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano
buli omu nakiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala bubuwala